omuntu Ibra azaalibwa n'atuuka n'afa nga tawadde biseera kutegeera muntu we wa munda bintu ki ebimusanyusa na bintu ki ebitamusanyula. Gwe teweebuuzangako lwaki omuntu mu society ayambalenga ttemu okumala omwezi mulamba tumulaba ng'ekivve ekikolimo bakuvuma n'okuvuma. Abantu baba balowooza weerumya oli mayiza tovaako zizo oli mu Stingy Men's Association buli oli mu Simawu naye ng'ate gwe oyina ebintu bye bikutwalira essente naddala okusinga essente zo zigenda mu kirooto kyo so si kubeera na kirooto kikufiiriza birooto. Benzi yeekise mu kutuukiriza kw'ekirooto kyo. Badde nkubuuza tolina bantu boolaba nga omuntu teyeetegedde bulungi n'amaliriza nga n'okwewana yeewana mbu nnyina peya ze engatto 150. Idrisi oli ne yeewaana n'agamba zino t-shirt mu wardrobe owange mpezaayo oko 250. Idris alina peya 10 mwaga ezengato. It is on record. Neroli namulya neewaanirako nangamba buli naku gyambala tagiddamu naye nga zaazirina naye ekibuuzo zaaki era nange namubuuza nti oli mukakafu ekimala nti engatta ezo zonna nga bw'ozirina bw'ozikuumye zisobola okuyambako enkya n'otaddayo kwegomba ndala. Nangamba munange tekisoboka. Nereera aguze nga n'enkya aguzeyo bu open aba akyayagala. Kakati mukumaliriza bamulogera mu ngato oyo kati mukumaliriza mba nkugamba bwenti ebiseera ebisinga purchases ze tukola mu bulamu zeegatta butereevu nnyo n'ebintu ebirala ebituli ebweru waffe okutulemesa okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe mu bulamu. Era ebintu bino bisatu mu byetegereze wammanga: image yo, status ne reputation. Bintu bikulu nnyo. Ebintu bino mumanyi okubikyanga kyanga ekimu ne kibuutikira binnaakyo. Noddira emyaka gye egy'obuvubuka okyali mu 35 40 ne weegerageranya n'omuntu amaze emyaka 60 ng'akola. Onoonya reputation ye agikoledde over 40 years okumakinga sure nti agifuna. Gwe tonnaba nakuweza myaka 5 ng'okola n'ebyayagala by'oyagala. Watuula weeyagala otuule. Motoka gy'avuga gy'oyagala. Sigambyeko nti obulamu tugenda bukungula. Nekyabuvunaanyizibwa nnyo okuba ebintu ebyo bisatu ng'obyawula. Image ye ekifaananyi ky'osiiga eri society kyetwagala tulabe. Omanyi nyina omwami ennaku ezo gwe mbadde ngamba nti omutonzi yali kaŋŋambe siyinza gamba nti omutonzi yali mugezi. Omutonzi mugezi nnyo. Buli kintu yakiwa sayidi bbiri. Oyinza okumenyerayo ekintu ekimu ekirina sayidi emu. Buli kintu kirina sayidi bbiri. Kyovula nti yatuwa enzikiza n'atuwa ekitangaala, n'atuwa enkuba n'atuwa omusana, n'atuwa olukalu n'atuwa agayanja. Otegedde? N'atuwa obusozi n'atuwa obuserenge. N'atuwa obusozi buli kintu kirina sayidi. Abakyala n'abaami. Buli kintu kirina sayidi mmeka? Kakati ffe mu bulamu obulamu n'okufa. Obulamu n'okufa. Okubeera ng'oli mulamu then n'okulwala. Obwavu n'obugagga. Obwavu n'obugagga. Obutoletole n'obugezi. Ontegedde bulungi nnyo ekyo kifunye bulungi. Kakati ebintu ebyo bibiri obiraba. Abantu abasinga mu bulamu bwabwe azaalibwa n'afa ng'ategeddeko sayidi ey'okubiri tagirabako. Era abantu batono nnyo mu bulamu ababuyitamu ng'ategedde sayidi ze zombi ez'obulamu ze ziriwa, ekitangaala kye kyekiriwa, n'enzikiza ye yeeriwa. Mind you, mu ezo sayidi zombi ze yatuwa tewali nnungi teri mbi. Ekitangaala kirungi nnyo ate kibi. Ekizikiza kirungi nnyo ate kibi. Kati kitukakatako nga ffe abantu omuntu okutegeera sayidi zo zombi bbiri ze ziriwa. Eriwe ekutaasa n'ekutwala mu bantu era n'ekutwala mu kwesiima mu bulungi oba mu bintu biri ebirungi bye twogerako ebimerementanga ng'omuzira oba okugendera ddala mu kinnya ekiwanvu ekirimu enzikiza era ekijjudde okufa. Kakati sayidi ezo zombi bbiri bw'oba tozitegedde kikubeerera kizibu nnyo mu bulamu okubutuuka waggulu ng'ebintu bino obyawula. Y'ensonga lwaki abavubuka baffe ennaku zino obasanga nga bagwa mu brands, baagala Prada, baagala Versace, baagala Louis Vuitton, kubanga mu bo balowooza nti bwe banaafuna ebintu bino ebiri reputable kigenda kubayambako okutuula era okutuuka ku mutendera gumu n'abantu bali abalala abalina ebintu ebifaanana ebyo.